Okay, abala basakata vibes bambita DJ Senior B remix wizard manyi ga mugongo yali ku kamera okubanga ensonga ate tuzigusa from step 1 paka kudda ku step yenyinyi jagalo kulabirako oba okubeerako ebintu bingi bye tuba twogerako of course ensonga laki tukuleetera abantu ab'enjawulo kuva mu nsonda ez'enjawulo okuva mu bumanyirivu obw'enjawulo ne babanga bakuwa basharinga nawe experience gye balina osobola kubanga nawe ofunako ekyokuyiga oba ng'omanya ebintu nga bwe bitambula n'oba toyize it's okay kubeera toliiwo kuyiga naye ate osobola okuwaako omuntu mulala nayiga abasubscribinga mwebale nnyo mwebale ddala ekintu kitambula twatandika ne basubscribers babiri nga maanyi ga mugongo ye yali omu ku bo naye essaawa eno tuli mu basubscribers 2,000 ate tukyalinnya tubaaniriza mwenna basubscribinga mwebale nnyo mwebale ddala ekintu awo wekituuse ate tekinaba kukoma because bwe muba mutugoberera kitegeeza musiima etubakolera. One more time DJ Senior B manyi ga mugongo yali ku kamera amanyi ga mugongo abagoberera Sakata Vibes mumumanyi kuba ntero muleta mpola mpola ensonga nene abanga zikwasaganya ye musajja yasoko predictinga nti Rugi Kyalumu Rema nanobe wa Kenzo era mwamuvuma nnyo nga tukyali ku channel ya Ferinkadde mwamuvuma nnyo nga wali omusiru ne muvuma nga wafanana enku buli kimu akimuvuma ne finally bagamba kyogera ko si yakireta Rema era yavuddeyo n'alangirira nti mukyala Hamza to be so bw'oba kikuluma naffe kituluma bw'oba tekikuluma tuli awo wakati naawe no problem. Subscribe nga sharing nga waliza muno link buli omu gy'osinzira yonna okulaba Sakata Vibes oluw'amaanyi nnyo oluw'akabi nnyo. Tuline omusajja wano first of all naye nga wowulira manyi ga mugongo erinnya lye lyabyafaayo bamuyita MC Nsigo. Ensigo tugenda kumanya zine za Nadisi Busigo oba Gasigo nsigo za Lulyo oba nsigo za kulya ebale tata kale mukama nzazokola tuli ku Sakata Vibes esebo obulamu tebubadde bubi obulamu tubukuumye obulamu tubutetenkanyiza obulamu tububeezezaawo kirungi tusobodde okutambula mu nsi kirungi nga tetuyina gwe tuyomba naye toyina gw'ovuma n'osobola okubeezaawo obulamu ate nga n'abantu bakwagala. Olina amannya amabatize amannya ag'eddiini amabatize kuba nze siri mubatize nze ndi munnaddiini oba ndi wa ddiini tebakubatizaga okubatiza kugwa sayidi ndala. Gw'oli ku sayidi ki? Nze ndi musiraamu. Egwa Kakooza Mekidadi. Bamekidadi basiraamu nnyo emirundi 10 nga mu 7. Kakooza ndwanjitata oli musiraamu? Ndi musajja musiraamu akulidde mu ddiini ey'obusiraamu okukakasa obusiraamu. Nze musajja akolera mu bifo ebiri byebanyweramu byebaliiramu naye nga sisobola wadde okukwatira ku ccupa ya kyakunywa ekyo. Oli serious nnyo? Era abantu abamu bakyewuunya nnyo bagamba mu butuufu ku mbeera zembeeramu like ng'onsanze ku stage singa nali nnywa kyandibadde kitya? Gwe naawe sooka okyebuuzeemu. Tonywa mwenge? Sinywa mwenge. Kiki kyonywa? Sinywa njaga, sinywa sigala, nze siraba mupiira, sibeetinga, no tosobola binsangamu. Ekyamasanyu ekyange kye nnina ku nsi ya Mukama Katonda kuno kunsanga mu music ewali omuziki bw'onsanganga nga nzigyemu essaati awo oli katuufu. Mekidadi lwaki MC Nsigo? Lwaki Nsigo mu linnya lyonna mu mannya gonna bye nalondayo mu Uganda wano kye nazuulayo noonya ekintu ekisobola okukanga omuwagizi wo. Tugereze ku basajja bali abanene abatuyitako. Nze Kamiliyoni atageja atakogga bwabiyiwayo bwati osooka kwekanga kyaleeta kyonna nawaba atandise okuyimba aba yakanzedde omutima okkiriza bukkiriza awo otandika kubutandise kukola ki kuwaga buwazi nga yakumenyedde omuki amannya aga stage genkozesa nze MC Omutaka Seguya Kasolo Nsigo
awo kati tutandike show kuba kati bwebadda sinamanya Sabo Kasolo Kasolo Nsigo nga tetuli mu kyalo eri gye batuzaala bampita Mikidadi Kakooza gemanya ge nakula nago eyo bwe navaayo Masaka nengaleka eyo n'okugaleka mu bitabo n'ewange n'abaana bange be bagamanyi. Lwaki lwakozesa MC Miki? No Daddy MC nga ndaba tekikola. Buli muntu noonya MC Kax Kakooza noonya ekikanga omuwagizi wo sooka omumenya omutima. Ddamu amanya go wano mutayi. Amanya n'eddoboozi. Nze MC Omutaka Sseeguya Kasolo Nsigo. Teweeguya Kasolo Nsigo bwe kiri Sagata vibes. Tulina Omutaka Sseeguya Kasolo Nsigo. Nkwagadde era mu bitabo abaasoma gwe wasoma batono abasobola okugogera ne bagamalayo. Oli serious? Oli akoma mu bbanga n'atandika Kasolo ebirala binnemye gaddemu omulundi gumutule. Omutaka Sseeguya Kasolo Nsigo. Nze mbuuza kati watenga oli awo yimiridde omwana n'ayimirira n'ayita Kasolo mpita babulungi nnyo Katonda wange lyoli nnyo Kasolo nagagattagatta nga galina omulamu. Kasolo ki tutandike erinnya kulimu MC olimu MC wa mikolo? Ndi MC wa pubs like ebisanyukirwamu tontwala ku mukolo lwa nsonga ebigambo byange bwe mbigattagatta n'amannya genkuwadde tebikola mukolo era tebikola mukolo. Mutuufu nkugamba bino ebigambo tebikola mukolo nja kwonoonera omukolo gwo. Kituufu teweeguya? Sikeeguya byendiddeko byebimala. Lwaki Kasolo? Kasolo kankubuulire erinnya eryo likanga n'omuntu abadde ayinamu eimo ogamba nti oba ayina kyeyeeguya onkubye esho baaba ayina kyayagala nembanga naye yennyini wawulira erinnya nti teyeeguya nanvaako. Kasolo baba beddira ki mu buwangwa? Engeri gye nagagatta obugazi nagatta sitole yange just kusobole okufuna omuwagizi wange asanyuke sitole gye ŋŋenda omuwa oba ekibooziboozi kye ŋŋenda omuwa ku stage. Ate bwe tuba tuvudde ku stage njogera ebigambo bino nti bwe tuba tuvudde ku stage emboozi eyo ekomaawo. Tonsanga mu bantu tonsanga nga ndi ku mirimu gyange emirala n'otandika n'oleekaana gwe gundi kiswaza. Ebibeera gye tusanyukira bisigala eyo ebibeera etambula mu bafu bwa bulijjo ne bino bikole ki kitegeeza bwe bukya ku makya guli tuba tuguvuddeko we tudde eno ate tutandike n'emirimu emirala kuba emisana nkola emirimu emirala ekiro n'embeera nensanyusa abantu baffe. So abawagizi baffe balina ekizibu kimu bwakulaba ekiro emisana bw'omuyitako aba ayagala ate sitole gye wamuwadde ekiro aba ayagala omubeereremu nga wewabadde jjo weebale nnyo ate ekitasoboka. Lwaki Nsigo? Nsigo kizoyogerako? Nsigo ekintu ekyo bangenda kigamba ntya bisimanyi nange bwe bwakya ku makya nze mu kutandika nga nakatandika ebya entertainment nali mu gurupu gye bayita Tazan Dancers. Tazan Dancers ne tubeerawo ne tukubaganya amannya nga ndaba bannange balina dread nga ndaba bannange balina amannya amalala nembuuza Tazan linnya kiri ennyinza okwewa naŋŋamba noonya ekinnyanya nga kiri awo nga kikanga abantu ne mugamba nze Mr. Fox era ne batandika okumpita Mr. Fox naye bwe nava mu Tazan Dancers nange ne ntandika okwegulumiza ng'omuntu okutandika okukola ebyange ne ŋŋamba ate kati eri nvuddeyo webanga nkyavuga Mr. Fox banga akyali eri nenkyusa ne ŋŋamba kati noonyeza linnya kyeddala eriyinza okukanga naye nenzijukira tukoze ebintu bingi tukasusa ebintu bingi tulidde bingi nga tukubye siwulira bigambo bisirikira mukubye ekitaata nga tukubye ensigo genda goolabayo bwe neegulumiza nembeera nga nze ensigo mbasiziwadde ekitiibwa
Muhozi wadde ekitiibwa oba oziripresentinze nze yeah. Bingi bye tulidde ebimu bitubimbyeko ebirala biri ku mimwa kusangula biki singa bukya ne bagamba nti Mukama atimbe buli muntu gy'ayise mu maaso singa okyalaba abula nkubuulire ekituufu kiri nti ebimu tetukyabisobola kubanga waliwo n'olunaku lwewinza okukya ku makya nze singa ndaba oli najja n'akugamba kiwaye tokyanzijjukira n'omugamba mu bwongo bwange oba mutwe nkola nkadde gwe bampa bambi oba memole entono gye baateekamu no buli omu bamuwa memole mumala naye wagijjuza mangu baganda baffe abatulaba ab'emikwano basenga bakojja nze MC omutaka Sebuya Kasolo Nsigo okuviira ddala Entebbe. Nsigo okola ki? Ndi musajja wa entertainment ndi dancer ndi comedian ate nga ndi MC webale nkikwasaganya okusinziira ku sente zetulaganye otajja kundeetera buswazi noŋŋamba nkukolere eyampadde amajja. Amazina gano gayiga otya? Amazina gano saali musajja nti kuva buto nti nali muzinyi naye neebaza nnyo omuvubuka oba omusajja gwe bayita Tarzan Dancers ekyokulabirako kyange Roadman Tarzan yantendeka okusobola okutuuka ku kyonna kyendi andaba essaawa eno ndi ku magezi ga Tarzan ye yampa ekyo mpaka kati kwendya kuba kati mpitibwa omusajja n'agamba mu butuufu ku kyokola kwata ssente zino nkolere ekintu kino nenkimukolera nekivaayo bulungi nnyo n'omulala n'asigala nga neegombye nga njagala ku magezi ago aga Tarzan era nensobola okweyimirizaawo famire yange ngiyimiriddemu teri mwana wange ajula ate ng'abaana mbaweze. Muli olowooza olinamu ekitone ekyokuzina? Okuzina nzinira ddala ndi musajja dansa azina nga tetuzze mu lulimi Oluganda luno kuba ndaba ogenda kubinyoola. Ndi musajja omubiibya ategeera kye bayita omuziki nti buli luyimba bwe lujja luwa strokes endala webale ezitali zino zenzinye mu luno ate nenzizza mu luno buli luyimba nina enfuna gye ndukola ki ate ndi musajja ayogera ebigambo nesidda mu mboozi gye nayogedde ku paabu eri nenjiteeka wona. Abambadde yakubuuliza oyawula otya amazina ne comedy? Comedy omuntu comedian ne bw'aba ayogera wano we tuli era omuwuliranga omulamwa gwe guvaako nnyo gwakusaagirira kusanyusesasesa akubawo ebigambo byolabanga kati omubuuziza naye naava ku mulamwa ye n'akubawo ekintu ekirala gwe bayita comedian era omulaba nga oba okola ki akyukakyuka ava ku mulamwa kwegamba akubawo bigambogambo bisesaasesa okiraba oyo gwe bayita comedian ate mulimu n'abataneezuula nga comedian naye nga ye tannazuula kiki kyayina awo mwami oli kiyandabamu era bwe natuulanga ennyo naye naŋŋana naye okimanyi nti oli comedian kuba twabeerangawo ne tutuula ne tubaako obuntu oba ne tunyumya naye ne balaba nga nze mbajja ku mulamwa ababadde ku mboozi nga banyumya mboozi y'amagezi nze ndeetawo ekibooziboozi ne bavaawo nga baseka ate nze n'entambula byange ne basigala nga beebuuza ne gaayoona ali biki naŋŋamba bw'onookwata komedi oyo gw'oyogera obwogezi n'omukwata n'omuteeka ku stage ojja kuba comedian omulungi naye lwakuba ebyakatonda bizibu era ebyakatonda byo yabyesigaliza nga bibye yekka kuba omuntu omukulu nga nze amaze mu system kati myaka 10 sinafunayo na awaadi yonna gye baŋŋamba nti eya comedy yiino teri kinnuma ate fresh kid kujja mu bbanga lya mwaka gumu n'atulyako obululu mpulira bubi kinnuma naye katumuleke buli omu alina omukisa gwe twogera ku mukisa gwa buli omu olina ekintu kyewali ofunye nga wali tokisuubira mu comedy oba mu entertainment gy'olimu bingi nogamba guno nno mukisa obadde gwange bingi byenfunye nga okugeza nze nali simanyi nti buyinza okukeera ku makya
nali simanyi nti busobola okukera ku makya nenezimbira akayumba nga nkajje oba mu entertainment okuzimba ennyumba nga yiyo nga yange kuba ekyo nkyenyumirizaamu nnyo badansa bangi bakomediani bangi abamu bakyapangisa abalala tebalina nawakusula akyasula nawa mikwano gye okitegeera naye ye tamanyi nti sente gye bakuwadde omutwalo bw'ogigattako omutwalo gw'okoze gifuuka ebiri asooka kunywa omutwalo gwe bamuwadde n'asooka agusipendingiraawo olw'okuba ayagala bali bamanye nti wakabi agula ne ku mwenge ataakoze nenze bwe nkwata omutwalo guno gwompadde nsooka nenzijukira nnina abaana mugana wange nnina abaana abawera 8 8 obeera ne mama waabwe mbeera nabo abaana era n'abakyala nnina bameka babiri ate wali buzibu mikidadi sikulinako buzibu balirira obuvunanyizibwa mu kibuga wano newe bukukya ku makya nenfuna akasente neŋŋamba nina kakolamu ki nengula akapoloti nakagula kasenge neŋŋamba kati nina okukazimbamu nina okuyiiya misana na kiro nenkazimbamu buli bulumu busatu neŋŋamba abaana bange bano butuufu ne bwe mba nze nvudde mu bulamu kuba obulamu bwe tulimu bwa nnyanja ffe tuvuga bidduka anytime oba oli awo neekusaabaala nga tebalina newe basobola kukuteeka oli mukazi landiroodi akugoba neŋŋamba nina okuzimba nenzimba akayumba kange neŋŋamba mukyala wange abaana bange bwe baba baleese yenna ne bagamba nti wansigo eno ennyumba ye abeera bw'olaba nga nfaanana omwana wange tabula ffe tulinga binusu bya 5 omwana gwenzadde maama wange ne taata oba taata basooka kuba bamukwano ne maama ne bafaanagana simanyi bwenzire wa taata bagamba nfaanana taata bwenzire wa maama bagamba nfaanana maama nafaananaani gwolaba nafaananaani simanyi naye lumu nalabako ekifaananyi kya maama woba ngaomufaanana nnyo nga kino kyana kyalina kuba kikazi kati maama wange alabika alina obuzibu nga ye omanyi bamaama be batuleetera obuzibu era be baleeta purobulemu yonna naddala mu baana bemuzaala abakazi beegombagomba ebintu naddala nga bali embuto naalya mukene naalya bino naalya guzibu ebintuntu maama wange alabika yali ettaka ly'okuttooyi kiki otegeeza bw'oli ettaka ly'okuttooyi ogwana gw'ozadde kukufaanana okuva wansi mpaka wa maama wange kyekizibu ate era nze maama wange mpuliranga buli wembirowoozaako atantamani ate sinandifaananye taata kuba taata yali mukalaba yali mutetenkanya manyi balina olugero bagamba oba mu njogere yaffe ya komedi ti oli mukalaba nga akabina k'embuzi kafulumya emmwanyi kyokka tekalina musiri ogaseewo nseko mamanyo kinofe kasenge wali amayirungi era we nazimba omusiri we gutandikira guli musiri ne guli musiri neeno musiri ndi mayirungi era singa nali ndi amayirungi ndowooza ekiro singa we mba nzizeeyo nanditudde muli musiri kuba siraba wagaŋŋaana gali amayirungi oba kiki n'omwana ali amayirungi bulinga bulungi era ndi awo neeraliikiriramu mu mutima ngamba abaana bange tebaagalye naye olaba bakuze tebandabanga sigalya era sirina kyenkozesa bayinza obutagalya abali amayirungi ago olowooza nsonga ki gye bakuwa teri swaga ly'abavubuka naawe okulya ebikoola swaga abantu abamu beegomba nnyo twakola mu butonge mu kyalo nga balima eggobe tewalirabako bulungi nnyo nga tetwalimeketanga ebbisi anti kyenkugambye mulimu omutima gw'omuntu nga yeegomba nnyo kwekwegomba oli abamu baagala nnyo eswaga olaba omuvubuka nga mu butuufu myaka 15 okudda mu myaka 2 naye olw'okuba alabye oli nga ettama lizimba
n'alabanga empale eri muno bw'amuyitako alaba amukuba nnyo naye n'agamba bwe nnaakula njagala mbeere ng'oyo bambi empale etambuleko ng'eri eno kireeta ki kikuwa ki nze etali eno yange nange nyambadde jiini nze nga teri wansi nze tebandaba bakulaba waliwo kyesirya obirya mbirya lwaki okiggumiza nnyo ekigambo ekyo sebo gweyisigo teweguya takaseguya kasolo oba lekayo obatompa kuba kankubye bino byansi abakazi byakwewunda byakunsi mu bino byotambudde mu komedi newa MC biki byolabye wali tosuubira kulaba biki byendabye binabisuubira kulaba oba birungi oba bibi bane kankyogere bwe nti buli muntu yandikuze n'alaba ku bulamu bw'ensi webale kuba kankubuulire ebyokulaba tebiggwayo webale nze nali susuubira nti nsobola okuzaalibwa ku mulembe guno nengukuliramu nenzaaliramu kati nange ntandise n'okufulumya eddoboozi n'okubanga nina abamu benjagala banjigireko banjigiriza nina benjigiriza kikulu nyekyo nange nina badansa benjigiriza nina abaana benkutteko ku mikono era nga bwampitako agamba maneja wange yoyo webale okiraba byendabye mu butuufu ebimu nandi byesigaliza naye ku nsi ya Mukama ebyokwewunda ndabye bakazi bangi abakazi batusinga nnyo kuba buli woolaga mu njogera y'Olusiraamu muyina settlement gye mukola ku bakyala ebyengera bya Allah olabye ebyengera bya Allah ebyengera byo tukubikoze eki naye ate tulabye n'abantu abalina ku ssente bw'oba okyewaana nti oyina ssente abantu balina ssente teri kinsanyusa ku nsi ya Mukama Katonda kuno nga kubeera ku stage nga n'oluyimba olukuleese tonnalumalayo kyali wakati omusajja n'akuleetera ekyetaano owulira nga n'entuuyo zikuva eno zikukka eno naye nga tosobola zisangula n'ozireka zino nezigenda n'osangulako zino ez'okumaaso wano bannange owulira essanyu owulira nga kwegamba simanyi Katonda oba abikola atya olunaku lwalimidde ku stage bakufuuwa nnyo bakufuuwa meka era wali okola ki olwe nakola komedi nange nempulira nti nkoze komedi omusajja n'avaayo najja ankasukira bwali $100 100 bwali $340 obwe 100 yagira bwati ze 134 eza $100 100 34 ze $34 nkwaga omanya obeera mu bukadde nga 15 mu butuufu be nali nabo nange nawaliriza neŋŋamba mu butuufu tekinyuma kulya wekka newankubadde omululu sikaaki bannange nabo nembawaako 10 neŋŋamba nammwe mulyeko ziyinza okuba nga za mayembe gaba gatutuga tugende ffenna nensigazaako $100 bwali 15 nogenda novungisa nengenda nembupungisa obulamu ne bunyuma obulamu bwanyuma era bwampa nnyo kwegamba wali okola ki nali mu komedi ki waliwo komedi gwokola ow'ennyimba naye komedi gwokola okwogera nali mu kwogera bwogezi nga ndi mu komedi ndi MC njogera kino njogera kiri naye oba namusanyusa busanyusa oba kyali ki waliwa nali nyanama nalabako combination ya mwerumu gwe ne Tazan mu mazima ga Katonda mu ggulu kati nze nkuze nkulaba nali sikulabangako ku stage ogwo gwe mulundi gwange ogwasooka newankwadde nali nkimanyi nti obirimu era twali ku Fire and Ice ndowooza Fire and Ice oba Fire and Ice labika yali Fire and Ice eka Fire and Ice naye nkulaba nga muli ku stage ne Tazan it was a wonderful piece nali sirabangako ku komedi wammwe naye nawulira nga mulina ekintu ekyenjawulo mu nsi ya Mukama ekizibu kikyaliwo kimu
nti muganda wange Tazani twandibadde tukwatagana Tazani comedy gwayina ne gwennina bw'omugatta wamu wandirabanga Ray lwaki nkyogedde bwe ntyo waliwo omwami oyo ku babiri atera okwogera ng'omunyongo mugatte ku Tazani nti ate oli saidi eri mugatte webale nti yenze ebintu ebyo bye bakola jjukira bye twakolanga ku stage naye olw'okuba nti muganda wange ono atambula nnyo kati saawa eno ali Kenya Tazani olumu tunoonya we twegattira ne kibula nensigala ku stage nga ndi butya nenkikuba ate nengira nga mulinda ate bwajja n'amalawo akaseera katono era naddayo so kikyatulese nnyo wansi ankiipingidde nnyo wansi kikyatulemye okusituka kitegeera naye singa atwala obudde ne tubeerawo tukwata ekintu kyaffe ne tukiwanika omanyize nabalaba neŋŋamba singa mufuna omuntu n'abatambuza temwaliza mukola ebyo bya dance ebyo bya kumayiminga bya kukola comedy wa nnyimba nga mukola just stand up comedy yekka omanyi mmwe mwali banjawulo nnyo ku olwo olunaku nakyewuunya nnyo tojjaawo mbeera eyo dance comedy bikisokoleko bijjawo byebikutuusizza ku kiri sibijjaawo bikujjako naye nkulaze nti singa mwali wamu buli kaseera singa ebyo mwabivaako kubanga emirimu gya bino gyalizenga nnyo nga temufuna budde bukola biri bwe kiri naye muganda nga alemye okumpa obudde kyokka katusabe wemutula obeera weka oyiiya komedi obeera kuseji bintu ne bijja buzi omuntu nga mu butuufu nze kyenazuula ku komedi omutwe guno osobola okulaba bulabi muntu oli ku stage omuntu oyo bw'omulaba n'akuyitako n'otandika n'ozimbiraawo gwe bayita comedian ozimbiraawo tojja osobola okujja ng'ozze nabyo nebikulema okiraba kyovola nga abasajja nga bakugereze nga bamaliyaki abeera awo n'ava ku mulamwa n'alaba mukazi n'atandikiraawo n'azimba kyalinawo kitegeeza obaamu ne sitole naye nga ekiriwo kyekikuwa ekiddako teri budde nti bwakutuulaawo owandiike nnyo owandiike sikiti nti eno ya komedi owandiike nti nyagikola bwe nti bw'otuuka wali ekulema ate n'emboozi omuntu ennyumya gy'anyumya komedi ono naddala oyo ow'okunyumya gyekoma okunyuma waliwo omuntu anyumya n'abanga eyeetooloola bw'ati agenda okutuuka ku kituufu kyabadde alina okwogera nga wabikooyedda obwongo nga bubikoze okiraba naye mulimu omuntu ayinza okuleeta sitoole n'ajanguya n'enyuma nze ngezaako okugoberera komedi oyo nti olaba abantu abasinga ajja nga alina punchline eza 3 waba alina eddakiika tugambe nga 10 ajja nga alina punchline 3 kati nanyumya nakuba punchline emu mu ddakiika ng'emu n'ekitundu nanyumya nakuba punchline ku ddakiika nga 5 kati wasigadde wonna nadda mukujerega bantu kola kikola kati waba amaliriza nakuba punchline esembayo naye mmwe olunaku lwe nabalaba buli kantu ke mwakwatangako nga punchline lwansonga oli kyenkola akimanyi nekyenzizaako akimanyi amanyi nti bwenkoona ku kino ogwo omulamwa gugenda bwe guti webale kuba tumaze ebbanga ddene owulira nga buli kojjayo katambula nga sitazani baani abakwegombesa komedi essaawa eno nze nalinga ngoberera nnyo omusajja gwe bayita kapale era wadde kapale oba kyonna kyali oba yeevuunikamu oba akyali ku mulamwa naye nze kyakola mpulira kinkolera bulungi entambula ye eya komedi enjerega gyajerega omuntu ali awo kinkolera era nfuba nnyo okulaba nga ntambulira mu ye bwe nti wadde sisobola kutambula nga ye ate sikyagala ntambule nga ye njagala nzimbe kyange naye ntambula ikolekale ya following mu komedi eri big nnyo ate Maria kyonna ndi mwegombye naali speed nnyo nyingi nnyo yenjawulo kajja ayina kwa comedian abalala
akozesa speed nene nnyo emboozi agigatagata simanyi lwaki agata eno oba oliawo yegivuddako dda ng'akutte endala kwegamba bw'otaba na bwongo tomufuna mariya era ndooza ensonga lwaki tanafuna muntu ayinza muddira mu bigere mariya takwatika ali speed nene nnyo wali obaddeko ku stage tugambe nga okoze comedy mu bantu mu audience awo najja nakunyiigira nti gwobadde okoona siki nali nkozeeko naye ku stage emu naye ebiseera ebisinga nti nze nsookawo nga omanyi bakatenlaizaze abasookawo then yagenda okujja okukikuba gwoba wakitadde noŋŋambe nti nojja mu kifo nokola comedy abawagizi ababadde awo babadde bakulaba najja nakusanga oba backstage oba eno obanga comedy awedde oba ng'olinawo oli nagamba lwaki mubadde mutuvuma lwaki mutujerega abo bangi oli ayinza n'okukusanga naga toddamu n'ompuma tokiddangamu serious nze simanyiirwa sigeza bakuwoninga nnyo tubadde mu jokes kiri emboozi ebadde wali gireke gitwale nga abadde atagikola kale wekiba kikunyize nsonyiwa naye nga mubutuufu biri ebibadde wali bireke twansonga omuntu osobola omujerega nga tomanyi nti kyomujerega kyali nze nagiregako omulema nga tomanyi nti nga simanyi naye nga mu butuufu mu kigendererwa kyange saagala nnyo okujerega muntu alina damage kituufu kibeera kibi kuba anytime naawe olemala kituufu okyeba lwakuba nti ffe bacomedian tuli basiru esawa yakakati nga nalemadde nga siina mannyo nabo bulema nze nkifuulanga ekyokuzanyisa era nze ne bukya ku makya nakyogerako nenga katonda nakwata anjogano n'agajjamu baba babonyebonye banyinza nokutambula nga gatambulira kungulu wegati edibundiraga kuba nze mba nkifudde kyakukolerako ate ki sente nze engeri gyendi comedian naye nga si kyekigenderera kyange ate sikisaba nti gaveemu naye nagiregago omusajja nga mulema nemukolako sitole ate nemulemerako luvannyuma nnyo n'asituka najja nga abawunsinga mpola nanga mukulu okulemala saayagala nange nalabira awo saava buto nga ndi muki mulema nemugamba mukama wange nsonyiwa wallahi mbadde simanyi nti oli mulema just nkitaddewo jokes njitaddewo nsobole okunyumisiza abantu bange nanga asinze gwolina okukolerako seeba nemugamba mukama wange kakkana era namaliriza mukakkanyiza netufuuka ate bamukwano nakati bwe nninnya ku stage bwe ntegera nti waali sisobola kwogera ku kigambo kye bayita mulema kuba mmanyi bimukyankala naate yagenda mmanyira twafuuka bakyali manyi n'omukubira kasimu kuba yampa n'ennamba naye ngaebyo tubibaawo ojerega omukazi n'omujerega wane tonafuna ku kyakunywa naye nga waliwo omukazi wattu yaganudde dde amaaso tanafuna kyakunywa naffe olwo ogenda okulaba ku banno nye nakujerega natuula kuggwe kenyininyini nsigo bera muntu mukulu banno banyoganudde maaso kiki ogaba naye omusajja yanzigiridde abaddemu n'olukumira oba wakantu niyeyaako okunywa era lazima n'ofuna amazzi n'ogira nga bwokola ki bw'obuzabuza naye ng'omuyaya akusibyemu akanyaka ate teri kibi nga abayita baserebu ankyogere bwenti abamanyifu wekigaba serebu bakyonoona bannanga abamanyifu tulina obuzibu otuuka butuusi ng'otuusa ekyo kitubonereza tubonyebonye olwekyo buli wooyita amaaso galinsigo owuuyo atuuse balina okulabira kuggwe bw'otafuna kyakunywa era oli oluba okwogera temulina kyakunywa nsigo nga tanywa okiraba so n'olwekyo yembeera gye tuyitamu ebulamu bwe tuyiseemu ali kusakata vibes tutali ne MC Sigo wano mpolampola ng'agezaako tuyitiramu experience obulamu bwe engeri gye butambulamu n'engeri gyakwasaganyamo emirimu gye mpolampola oyinza okuba obadde oliyo nga tomanyi bintu bino ngeri gye bitambulamu oba ng'olaba birabe oba nga tomanyi kiki ekigenda mu maaso
but abantu bantu bakuleetera ne bawanga basobola okutangazaamu n'okuwamu inside light katono nnyo ku biki bye bakola n'engeri gye babikolamu wali gye babikolera budde ki bwe babikola. So comedy, dance ne drama bukyandibadde kino okubeera naye abasinga comedy waabwe aba strictly comedy tebakoleramu dance, abamu bakola dance temuba drama, abamu bakola drama akoma ku drama temuba dance temuba comedy. Naye tulina nsigo tugezaako okulaba nga byetutamanyi abitumanyisa kuba ye kyalimu ekyo kyakola. Singa ogenda mu kifo omuntu ng'operforminga omuntu n'akufuuwa ekyokunywa nga ggwe atanywa mwenge ate nkwagadde we bali kubuuza ekintu ekyo ekyokunywa naddala ekitamiiza nga kitamiiza si kigaana munnanga ate ebiseera ebisinga ate nze kankuwa ekintu kimu nti ekintu mwenge nsobola n'okugunywa n'eccupa neggwamu olimba nsobola okugunywa era lwakuba nti wali onyweddeko ekintu nga tokiinaamu tesiti tokiwulira tokifiiringa kuba nze nkugamba nti okumpa eccupa ya bbiya era ebiseera ebisinga abaana benkola nabo ntera bagamba gizeeyo bampeemu eya soda eti oba gweoyagala yongerako bbiri emu eyo okitegeera ebiseera ebisinga nguzaayo ne bampaamu kyenywa lwansonga sikufiiringa siguwulira saakikulirako. Famire yaffe wakasi yakula nga eya ddiini nnyo nti eri awo nga bwomanyi abantu bano abasala n'empale tibasiraamu nnyo tetwali nnyo lwa ddiini nnyo ate sinzaayi n'eddiini ennyingi ennyo kuba wandindabye ne sigida nandibadde ensaala naye eddiini yange enjikkiririzaamu fine naye ate nakula manyi n'omwenge guno nti biringa kankitwale nti nga bakazi nga benaganye nti byakwewunda byakunsi n'okula twakulira nnyo mu kyalo kuba ffe twawuliranga omwenge oli yanywedde omwenge nga kifuuka nga kyaku bw'onywa omwenge ku kyalo engeri gye ekyalo kyendiko wali ettaka Jjunge Masaka ekyalo kiri kya ddiini okuva era n'oyita ku kyalo n'oyita ku bantu banna Masaka mulina ttaka Jjunge n'oyita ku bantu banna nga totodde salaamu waliwo ttaka Jjunge Mukono waliwo ttaka Jjunge Masaka Bukoto naye nga n'oyita ku bantu banna nga totodde salaamu bajja n'ewaka ne bakuwawaabira mutabani wo alabika atandise okuseguka mutabani wo atandise okufuuka ekintu ekirala ayita ku bantu yadde salaamu okiraba salaamu tekyategeezanga oba tekitegeeza nti n'omukatuli kitalina jiddu kuddamu lwakuba nti abamu bagikwata wuli salaamu aleikum emirembe gibeere ku naawe n'ogiziriza kiringa bonoŋŋamba nkulamusizza naawe nonziramu nange nkulamusizza taata emirembe gibe ku naawe gikubeere kimala lwakuba nti engeri gyekiri mu Luwarabu kifuka kyanjawulo kitiisa abantu balaba abanga agambye nti lokoka naye n'abalokole batusibamu akanyaaga kibanga mpulira bano noli nomugamba salamu alaikum nagamba waalaikum abeeranga abazalaye kibanga nogamba nkulamusizza oli nti kale kibanga onogamba nkulamusizza oli nadda kale abanga akukutudde ekiraba naye nga ate kyalibadde kyangu nnyo kale mukama wange nange nkulamusizza tegaliza munno emirembe kintu kyangu nnyo ogwani atayagaliza munno mirembe emikisa gya mukama ekintu ky'okunywa kko kwagaana nze era bwe mbanga siri gyenkoledde ewange embaali njagala okujjukizaamuko abalaba Sakata Vibes MC Nsigo ono nze erinnya namumanyanga Kakooza amajjukizeemu katini kagenda kuba katinitini nze nalaba Kakooza nga sinayingira mu industry nkakasa naye yaneewuunya nga nyingidde entertainment nga nange bwe namwewuunya nga yingidde entertainment omusajja ono anna gyolaga ndabayo omusajja oyo omusajja ono twayiribanga ffenna
nga twakava mu kyalo ffenna nga buli omu yakava mu kyalo naye ate wali mubisi nnyo kakooza nali mubisi ate nze obwongo bwange nze ndabuse nnyo myaka 5 naye nze yali omugezi gwe wali mugezi weŋŋambira nti wali mugezi nze nakulabangako mu bitabo nga nkulaba olina byowandiika nali mpandika nnyimba kati tulaba nti gwe wali bwongo nze nalabanga byakwejinga era nze mu bwongo bwange nagamba nga ono kyali obaakola biki nali mpandika awo nno emboozi eyo twali nga tulina wakaffe nawe twali nga tusalira ente ebisubi sitoola entuufu atusalira ente ebisubi waliwo ente zino ez'emubiraalo atukomenaawo abantu abo kibanyumizeeko ku kitono siniabi twali tusalira nte ebisubi omuddo gwali gwankalabula omubiri gwonna nga simanyi oba nditerera mwana wattu omanyi nga ninga eyalwala wairindi kuva kono konna paka eno ati kati jukira nze nakuleka ebigere nga mbulako wansangawo ku mulimu ogwo enakusangawo nze nenkugamba muganda wange omulimu guno busente bwe bampa butini nnyo nze kankulekewo gwe busigazi jukira twakolangawo babiri wamukulu njuba ewanjuba omugenzi njuba yafuuka mugenzi naye bwe navaawo nze Mama Robert naye yafa kibi nnyo bwe navaawo nze ne ntambula ate nengenda sisita wange namusanga mu lugonjo awo kati wewambulirako atujukira omulenzi guwandika naye yali ani yali munyankolo Mugisha Mugisha muleke Mugisha ate yavaawo naawe waliwo omulala yajja sikyamujjukira naye watusangako okwo naye yali abeera ate ye mu lunnyomonde eyo baida enaku zino kati avuga booda naye yagejja nnyo mutegedde oyogedde ku booda mutegedde kati nvaawo nengenda mu lugonjo gye nasanga sisita wange oyo naŋŋamba ate wabulira wa nali nakunoonya nadda ninawo akafo mu kitoolo wenkolera akatale kano ewali gundi kati era balizimba katale wano webaleeta abayimbi wano kati wano mu kitoolo wano mu sente mu kitolo webaleeta abayimbi bagiyita twised ewa mulefu wano ene anti ye twished Quapland gundi bagiyita batya freedom biki freedom square wewali akatale akatale akakadde sisita wange naŋŋamba ninawo omudaala naye kati nze ntundirawo byakulya naye gwe mbadde njagala osiikenga paani omuguze nga abantu balya paani nasooka kwekuba munene ŋŋamba bw'abanga yaŋŋambye ekifo kya bwereere ngenda kusulanga wuwe lwaki sitandikane nasiikanga paani olunaku nga nfuna 5 zange omutwalo amanyi n'omukwata ne muteeka wano mu kasero ne mutambuza mu kitoolo okiraba nentambuza paani namala ebbanga nno nga mutambuza paani naye mukutambuza paani omwo nga nsula mu lugonjo ye nasanga mukwano gwange oyo tazani ng'ali kwegamba ye muntu asanyusa bw'abeera mu bbaala olaba abantu baseka bw'abeera mu kulya olaba abantu bw'omusanga mu firimu muntu aleekaana nemugulako omukwano bwe mugulako omukwano naye nga bumanyi nti nange nabyegombanga naye nga saayinamu muzigo nentandika okutambula naye mu bifo ebimu byagenda okukolera mu kitoolo agenda kubayita winda ekyaliwo gundi twakola waliwo eri kirabu endala Hirazi ekyaliwo nga be banene ekirabu erimu gundi ebbaala erimu ey'amaanyi nenkola ki nemweyungako netutambulanga olumu nze nkwata nebbaaga zange sayike nze ngikwata n'olugoye olwabaako ebigambo tazaddansazi nga nze ntukwata nagumiikiriza era nabeerawo ebbanga ddene namala naye emyaka 5 mpaka lwe namufunamu ekyokuyiga kale namwewa nnyo nanfuula na second in command bulijjo ekintu ekyo nze bakimbuuzaako nga nina omuntu gwe bali bambuza gwe sijja kwogera mu interview eno naye nange nkibuuza nnyo maanyi ga mugongo kuba ndaba nnyo waaba alina waali maanyi oyo alina abantu bakuŋŋanya kugamba abamwegomba
olwokuba nti yabeera ne senior B webale nnyo kati bulijjo wetubafeka mubuuza maanyi ga mugongo bajja kubuuza ebbanga lyomaze ne senior B omuyizeeko ki wajja kubuuliza ebbanga lyamala ne Tazani wamuyigako ki ekikyogambye Tazani yanjigiriza ng'omanyi omuntu atakodogera kyayina ng'akikuwa webale nga musobola okutambula mwenna n'akulaga nti mu butuufu kwegamba ate oba namwanguyira nabwanguyiza oba ayina yantendeka n'atutendeka dansi ge mazina ge nafuna kuba nze sikyakola na training ndyakumaze ku training ya Tazani yakumenyanga n'atuddusa okuva mu lugonjo mpaka ku lido ne tumala okukola training n'abagamba mugendeeko mu nnyanja muwugemu ne mumala okuwuga n'abaddusa mpaka okudda mu lugonjo newankubadde akasente kalinga katono naye twabeerangawo essawo yakakati ze tufuna nnyingi okusinga kali akaki yabasigamu omusingi yatuwa omusingi atali nze omu kuba nali nga nze Mr. Fox walingawo Vincent Kapale n'abawala badansa naye yennyini bamagaawa okiraba ne olaba nti mbutuufu mbaana abaavaamu abalala bali mu nguuli abalala batamiira abalala tebakyali ku mulamwa gwa badansa naye nakati ye aneenyumirizaamu kyenkakasa era bw'abeera eri ankubira kasimu muganda wange ntitwafuuka n'abaluganda nzija tulina kyetugenda okukola tulina kasikiti ketugenda okukola oba waliwo TV yatuyise tugenda kikwasaganya bwe waliwo paabu eyampise naye nze wesiri gendayo akimanyi nti bwe ŋŋendayo nsobola okugattawo nga ye we yaligaseewo nsobola okutwala abaana badansa nsobola okukola nga MC nsobola okukola dansi yenna eyeetaagisa nsigo obuzibu ki bwe musanga mu comedy ng'abakomediani oba badansa obuzibu bungi badansa bakyagaanya okwekuŋŋaanya badansa obuzibu bwe tufunye nti bakyatunyooma ng'edda bwe banyoomanga abayimbi Kafeero kye yayogerangako edda babanyoomanga nnyo nga bwe bakusanga abo bagamba laba omudongo ekyo Kafeero yakyogerako nnyo ndowooza bakirwanisa nnyo sawa yakakati omuyimbi muntu wa bbeeyi nnyo okiraba kati ffe ate badansa tukyali weewe tebannatulaba mu mugaso nkufuna bulungi lwaki tukyaganye ffe kennyini okwekuŋŋaanya nti gwe bw'ogenda n'ofuna omutwalo gw'olaba obulamu bukoze buwedde naye nga dansa okyayinza okufuna ku emitwalo 5 egi shemu yokka egi naye olw'okuba tuganya okwekolamu ekibiina okwekwatagana esawa yakakati omusajja ajja n'akupangisa n'akutwala gy'akututte ne badansa bo bwe mutuuka eyo sente ne zigaana naawe omuyimbi y'omuyimbi amuwa naawa awo ebidongo naawe ow'ebidongo n'azimuwa naawe ow'ekifo n'amuwa naawe abakubye drive n'abawa badansa bano basembyayo obuswazi obusigaddewo either n'obutakuwa n'abakuba ebirango sente ziganye ziweddewo naye nga weewuunye okuva ku ssaawa 3 oba ssaawa 2 watutte badansa bali ku stage mukwatiridde show ne mukikuba okuva ku ssaawa ezo oluusi omuyimbi n'abagamba nti agenda kujja ku ssaawa 8 n'atuuka ku ssaawa 9 badansa n'obagamba muddeyo mukwatirire abantu okitegeera abantu ne babeerawo ne balinda omuyimbi aliwanga tannajja bw'oteekayo ono bw'oteekayo dansa bw'ogenda bw'ojegera bwe bakuvuma bwe bakuba n'obucupa naye nga tokola ki kyokka mu ssente n'oba ggwe nga ekintu ekyo kituluma nnyo either n'obutakuwa ssente gwe ate n'okwata ku ssente ze bakufuuye n'opakira abaana obbazzawa ng'omusajja yabatutte abadduseeko ekyo kikubaddeko emirundi miyitirivu nakati wendi wano ninabo
abakubira nga basiraanidde Masaka basiraanye omusajja yabatutte oba yakubidde simu nagamba mpaayo baddansa bana n'abalenzi babiri abawala bana n'abalenzi babiri n'obatikka n'abatikka yennyini n'abatwala olya sente nezigaana n'abaddukako n'okwata ku zizo n'obawa ne badda kuba ogwobaagala nti bakozi bo naye olw'okuba ye ekiki kyawedde alabanga atagenda kudda mu kukola ki kyokka olulala nadda n'ayita abalala imagine nabeera ne bagenda era n'akola kyekimu kitegeeza ffe twafuuka kyabuyambi batweyambisa buki erinnya erya ekigambo karaoke lyafuuka nga wolaba ekigambo malaaya webale nnyo muli tekibakola bubi kukozesa ekigambo ekyo kinnuma nnyo kyobalaba nga bukyanga twogera sinayogera karaoke kinnuma era nze ku nsi ya Mukama Katonda oli okunsanga awo naŋŋamba nti oyo wa karaoke tuyinza okubiisanya obwenyi lwa nsonga abaana abawala bano betukozesa engeri gye babonaabona naffe oluusi abamu ababakozesa tubawa obusente butono omutwalo n'omugamba kuugenda okulya okiraba abaana abasinga bafuna mutwalo kuugenda okulya agenda okumaliriza bw'olyako ku mutwalo olaba ng'osigazaawo mmeka kitegeeza olina omupakira omuzzewa kuba tasigazizza agenda okutuuka ewaka nga talina wadde ekikumi okiraba so n'asalawo waliwo bano abasajja ababeegombagomba ku bbaala ngenda kuwa 5 bwamuwa 5 kikyazaako naye n'agenda n'amukola wanga yakoledde mutwalo webale nnyo guwedde nawo n'agenda n'amweyanjuliriza mukazi wattu okiraba bwamweyanjuliriza kati ate oyo omusajja yennyini amulidde yabuulirako banne bya layisi ekyo nakimaze ekyo kya karaoke bisiru okiraba baabawala kibatamanya fe abalenzi tukyalyoke naye abawala batusiigisiza erinnya ebbi tebalina bugumiikiriza mpozi n'obusente bwe tubawa butono kyogamba twekubireko sayidi era ate twekubireko ne sayidi wa lwaki tubawa obusente obutono kansooke nkikuule bamaneja bano baboosa batutwala nabo batuwa obusente obutono olwokirabu gy'otunuulira noli nakugamba ngenda kuwa emitwalo 5 emitwalo 5 ayagala abaana 5 kitegeeza mutwalo kati gwe ozigabire otya abantu kyokka kuliko okutambula n'okulya ogenda okumaliza ng'omwana omuwadde kanaana bw'ojjako sente ze za transport asigaza mmeka ebifo ebimu mutuyambe ebifo ebimu batuyambe nula mu kamera obaka ebifo ebimu nze ensigo mu butuufu njogera nnyo n'abaana benkozesa nimbagamba bwebibanga ebifo tekikuwa mitwalo 10 kudda waggulu nti leeta abaana kyenenye kiveeko abaana bakyali basiru bwe bamugamba leeta y'abawala 2 oba 3 naawe ng'atwala olumaliriza sente ziganye nga bakuwa emitwalo 4 bewusanga babaana bawusanga ku kirabu beereze nja kukubaze bikoze bitya ono n'abuuka n'omusajja sijja kwerega lwa sente ono omusajja amututte lyensonga lwaki erinnya erya karaoke likyalemeddewo karaoke kiringa balinga bamalaaya era tubulako kati kimu kwetunda kubeera ku street kibi nnyo bakyala bo tebafunamu obujja ng'okola emirimu gyo kirungi nnyo okubeera n'omuntu ng'asoose kukumanya webale era ekyo nkyebaliza Katonda webale simala gapakulukuka eri nengenda ngwira muntu nti jangu obeere ewange njagala nnyo omuntu ammanyi kuba nze mmanyi nti ne bwenzira ku makya tombuuza wa gyenva obaamu amagezi era nedda omulimu gye nakoledde sikolera mu kifo kimu omanyi kyo babazinyimye ne baŋŋamba tugenda zikuwa ku makya bamaneja bamanyiira badde sinabala bitabo ku makya n'akeera lwalina obbibala n'akwata sente n'azikuwa n'akufunira akaluumu nga kalimugira mwebasa ate onookikolera kyonoomukuba era oyina kwebaka n'olinda ku makya abala ebitabo munnanga akuwa essente
kati nga nzire ewaka n'obusungu bwange bazimpadde ku makya ate nga naawe ombuuza nti ovaawa tuba tunaakwata. Lwaki wafuna omukazi owokubiri? Omukazi omu amanyiira siniyabye omukazi omu amanyiira olimbalyo naawe omukazi omu amanyiira ebyaddala tuve mu byokusaaga omukazi omu amanyiira gujojo gyendi jojja nijempaseeko olabe gyendi naye kati kuwasa ku bakazi ababiri olabe emirembe bavuganya buvuganya era nze siyomba nze nkubulya mazima ndi n'omutwe nga nkugamba nze ndi muntu ow'effujjo sinyabbi ku ffujjo lyennina mwandibadde mundabanga mu ntalo buli lunaku nti nsigo yalwanye nsigo yakubye ono nsigo yakoze eki wali owulidde kaani gwe nalwanye naye ne bwaba mukazi waka sirwana era nze bwe tunyiiga nina akapiki kange bakayita kalaba nga nkasamba nangenda tugendagenda kapiki ako kasoke nkubuuza ekino nakulaba lumu ng'otaddeyo ka video ku WhatsApp twemu view eyewalako ku WhatsApp ng'oli kagaali buno bwaba bebe nogaja nekakukiriza nekakuba ekigo notunula eyaliwo okumpi mwanyini wako omwana nosituka nogamba gaali yoyiyo sikulinaako buzibu wali olumiziddwa akagaali ako kiringa onoobeera awo olaba ngaomwana akusaaliza mu butuuti ffe tetwafuna chance tebabagulira bugaali bukya ku makya butya n'ogamba taata mbu njagala kagaali fwe twavuganga ez'okulya zibuze ng'osaba akagaali omanyi muzeeyi yali omukambwe saba busaba ennusu 100 mbu ngenda ku isomero mbu bampeeyo 100 nze naye ebintu ebimu byewuunya ndaba muzeeyi wange wakuba nti yava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka guno naye baali bamuyita Ahmad Akakooza baali bamukazaako kibeegi yali musajja mukambwe ku kyalo tayogerwako muzibu ku kyalo yali muzibu ne bwaba avuga eggaali ye bw'ati n'osala bw'oti agipaakinga awo n'akukujjula empinga 8 lwaki osaze ng'ayitawo olabye obusajja manyi nga mugongo bolina okuyigirako oli awo kati lumu yali avuga eggaali bw'ati agenda ku mulimu twasolanga eno takajjonge ng'akolera Masaka mu tawuni atuuka ekyanjala eggaali alina waagirekawo wa mukwano gwe n'alinnyawo emmotoka naye aba avuga eggaali bw'ati ente neesala n'ava ku gaali n'agipaakinga bulungi nnyo n'anoonya omuggo yakuba ente mpaka lwe yagikutulako okugulu eyagala mumanyiira eyagala agitomere agwe wali afe ne musira malayika ne mugulu mukambwe kakati akagaali ako kansaaliza nnyo era nali ndi awo nga ntudde bwenti ku lubalaza ngola omwana akakkiriza ndaba omwana akabonga bwakaze ndaba siniya nnyo kyokka nga muto kutiba neŋŋaana akagaali kano embonga gy'akabonga oba kalimu ki omuyayo ono kiki bwagira bwakasitula namu eŋŋaana naye nange nsobola okukikola nkubadde kato akagaali temamugamba mpaka akagaali ako kati saategeera nti waliyo andaba mu butuufu saakitegeera era saakikola mu bugenderevu nti waliwo akola ki andaba kumbe ye yali eri alina byakwata akwata mutabani we nsamba akagaali nkakicinkanya kanzikiriza engeri gyendi omumpi nagenda okulinnyako n'amagulu 2 nekakuba ati bwekakuba kyembangira ni nga akagaali k'omwana ono njakkattira bwere mugawo gwe kwata akagaali ko sikakolaki sikasobola engeri wakamuli mu mutima nze nga ndabuga mu bulungi kwata akagaali waliwo abantu abaaliwo naye nga oba tewaliwo andabye ne magandabye butuufu siswadde okyeba kumbe waliwo wa kamera akoze adikoding kamera yali erina weeva naŋŋamba jangu kuba yaseka luvannyuma nnyo ne mwekanga nanga gyolaba akagaali kye kakoze ate nendabanga ka video kankole kali fane nange ate nemuga akampeeko nentandika kukola ki so
ebintu byakagaali ebyo biwanvu. Oyogedde ku pikiyo ntera okulaba ng'otambula nnyo piki eriko box oba otambuza ki? Ekituufu kiri nti waliwo kampuni eyansayininga naye yansayininga ng'endabye ti ndi musajja mukalabakalaba weebale omugagga kiringa bwanajja ng'atudde ng'olina wooli n'agamba okusinziira ku bigambo byo nga twali ku pub okusinziira ku bigambo bye njogera gy'oyogera n'obumalirivu bw'olina n'okwagala okukola kw'okola kwendaba okozesa bumalirivu nina kampuni ya bizigo na sabbuuni nembadde njagala obe maneja waayo. Kampuni bagiyita Kyamuka ekola sabbuuni ono wa bbulu ne white n'ebizigo byako nanga mbadde njagala obeere maneja waayo kumaneginge habo birongoosa bulungi era babitegeera okusinziira ku babikozesa naye bwe nagira ne ŋŋamba omusajja ono anjagaza ki nasooka mwewala naye luvannyuma nnyo omusajja nanneesibako naŋŋamba jangu twogere naŋŋamba sabbuuni ono omufunako nga ye ng'omutuuze omufunako buli paketi ogifunako 2,000 olunaku bw'otunda paketi 10 naŋŋamba ate atambula ku katale kwali era olunaku osobola okutunda paketi 10 okuddawa naye ogwo si gwe musaala gwo nkuwa omusaala gwo nga maneja okitegeera nkuwa omusaala gwo ngaani nga maneja naye kano jasa okafunanga katiipuko pocket money gy'oyitidde nendabanga ekyokusaaga ne bwe natula wansi n'ekikubaganyamu nendabanga omusajja ono alabika akola ki anjagaliza omulimu naye naŋŋamba ngaokuwadde lwaki ku bigambo bino nti osobola okumatiza omuntu ekintu kino kyekikola kyesimu eno nnungi erina kamera erina ki nenkigezaako naŋŋamba n'ekirala ne piki eyo ogiraba yagimpa mu bulamu nti yiyo nali siina piki nali siina kyenina neŋŋamba sajja ono alabika ali mu kkokuki omanyi abagagga munnaye era nakwata piki nga namu n'agimpa naŋŋamba ebokisi yiyo tandika okole natandika neebwala naye ngenda okulaba ate mulimu ssente neŋŋamba wano ensonyi oli abadde andaba nti mbadde ku stage mbadde star ensonyi zidde ebbali nentandika nekola olunaku nsobola okutunda paketi zange 2 tiipu yange abeerawo ekyo nenkiteeka wali omwezi gwange talina mwezi gwe yali annyimya era ngenda nembala ebitabo bye bwe bimaliriza nembala abaana benkozesezza bwe biggwayo naŋŋamba omwezi gwo sente zizi ne bwaba omwezi afulumiza oba tafulumizza emaali nze omwezi gwange gubaayo so byebirungi byetufuna mu nsi ndowooza naye nga yanneegombera ku stage kyenkugambye nti omuntu asobola okukulaba wano oba osobola okukola bino byokola n'olowooza nti bano bannaffe abatulaba nga buli omu bwakulaba nti oli fane nti buli omu bwakulaba mulimu anoonya omuntu akulabamu omugaso eyo kampuni embeezezaawo Kyamuka product tosobola ginzijamu era nze bukeera ku makya nengenda nenkola ssaawa zange 6 oba 8 nenvaayo nenzira ewange okiraba kimpadde nnyo ate omusajja ono naafuuka mukwano gwange naava mu mukama wange naafuuka mukwano gwange era bwe nali nzimba yaŋŋamba okoze ekintu ekyamagezi kyenjagala emmotoka yange RF yegenda okusombera omusenyu togiwa ssente okumanya nti yafuuka kyali wange naŋŋamba bw'oba ozimba oŋŋamba bwe nali nzimba bwe nti yajja kusaite nanzimbirako naye muzimbi nanzimbirako era be bamu ku bazimbi be nakozesa era bwe nali nsasulanga abazimbi aŋŋamba tofaayo sente zireke naye nga mukama wo kyasobola okumulembe gwa kakati era ku famire yange bwe mba nfunye obuzibu aŋŋamba nnyo nambuuza kiki waliwo obuzibu ne famire nemugawa nafunyemu obuzibu anga gumiikiriza kuba ye muntu mukulu kwani kikole bwoti oba kikole bwoti so namufuula muganda wange namufuula mukwano gwange
ne sawa ya kakati emmotoka jennina kaadi y'emmotoka yagirina nze nagimuwa ne mugamba goyina ogikuuma lwansonga nze bayinza oginzibako mu nnyumba yagirina. Wali obaddeko ng'oli mukola komedi oba dansi n'ofunayo abakumanyi mu kutunda kyamuka? Onzise ate abantu lwaki tebakifuula kyakuyiga nti teri mulimu mubi. Omusajja akyogera naga teri mulimu mubi ng'ogulaba abantu bakifuula kyakujerega era mbeera ku stage olinaga gwe jjayo ebisabuuni byo olimba lwakuba nti omutwe gwange gulimu akabaati, omutwe gwange gwalaluka awo kabikuka bubikusa era oli bwomwamba bizinesi y'emisana nfuba nnyo okulaba nga nkujerega n'enkusirisa era ekyo kimpa ekyokujerega kyamaanyi abammanyi era oliko oyogera ku bizigo oba sabbuuni kugamba nnyo beera ng'omuntu ategeera nenkwata microphone ati sinkujeregera essaawa nnamba naye nga nkuwadde ekyokuyiga nti guli mulimu gw'ojerega obiyita bikyamuka oba obiyita bisabbuuni naye nze binyimirizaawo okyayinza okuneegomba akujerega apangisa akujerega talina kyali akujerega akutte ecupa ya bbiya kyekyobugagga kyayina olabye naye ali mukujerega gwe vaayo gyaga sabbuuni noga kale guti ecupa kinjerega naate nze sikitwala nga kikulu era tekinnemesa kukola byenkola ki aiteera abangi abammanyi nze nali simanyi waliwo olwenkolera mu kibuga eyo ku big bay kibuye ku round about lumu ndi mukukola omusajja nanga gyaga sabbuuni nga neeno bammanyi okiraba kyafuuka kyakujerega omuntu akikujerega naye gwe nga alina omulamu agwo ekyo tokitwala nga kikulu okiraba. Okay, nga tugenda okumaliriza comedy wali yagadde omwana wa muyingire era nkyagala nnyo abaana bange babiri bennina mu kati babiri omuwala dansa mulungi nange nakyewuunyi olunaku lumu yaŋŋa taata njagala kgenda ku stage nemugamba olimba luyimba kiri oyagala naŋŋamba njagala sirimu yembe yagenda n'amayiminga ne bamufuuwa gyali emitwalo gyali 7 ati first 7 ndowooza n'obugwagwamu neewuunya nnyo era nakitya nnyo omanyi omwana okumayiminga naga sirimu yembe alina ebintu enkola gyabukola nagira n'ateekamu buno obwabawala neŋŋamba kikye tuliko omulenzi ayimba John Black ennyimba zonna talina luyimba lwa John Black lwatamanyi buno obuzina bw'abavubuka buno obw'empere buno obwabagulwa talina kazina katamanyi ekiraba akuba empere n'asikamu n'atunulamu n'eno n'amalana lugali bannange abo abaana babiri era nze ntera nnyo oba wa chance ddala nga muluwumula nembawa ne bagendeko ku stage mbavuga ne mbatwala oluusi mba nvuza emmotoka mbatwala ne balinnya ku stage ne babafuuwa okiraba babawa ssente era ennaku zino ntera nnyo bagamba gwaba avudde ku stage ne mugamba omulimu nkuwadde gwa mutwe okuloosiriwale kuva buto omulimu oguyina ogwo mulimu tomukotoggera bwe wabanga ki ani yali amanyi fresh kid asobola okuba bwati kati nange neegomba okulaba ku fresh kid nga ali ku stage kuba manyi ansinga n'erinnya nekyakola gye tuvudde yonna nebbanga lyomaze mu mulimu ogwo njaga mbulira ennyimba nga 25 ezikyasinze okukolera ssente nga woba olulina ku stage bwoba olukozeseza ku stage buli mwaka ogujja oba buli mwaka oguyitawo oba ngunyimba mu ngeri y'ennyimba wabawo oluyimba buli olujja ne lukutuulamu ate n'olaba oba buli bbanja eriyitawo oba buli mugigi kuba kati luli tubaddeko n'ennyimba ndala kati sawa yakakati ogenda ku stage n'okuba simanya waliwo akayimba akaliko guma bakunyige
guma bakunyige olwo oluyimba bwe ndukola ku stage mpulira nga luntuulamu lutuula mu magulu gange enzina yange okiraba luli emabega kaawo omwaka oguwedde nazinanga nnyo bazina batya bazina batya bazina batya lundulundundu nga bwe mba ndukuba mpulira nga okiraba bwe mbeera ku stage nendukuba mpulira nga kyenkukolera naawe okikola ki kitegeeza nti buli mugigi ogujja wabaawo oluyimba olukola ki okiraba kati essaawa yakakati waliwo gundi ono waliwo luno oluyimba maama lwani luyimba oluvudde mu bwongo lugenze okay bayimbi ki ababaddewo nga mu butuufu nga ogulira nti gundi yaleese oluyimba omanya mugenda kukola ssente nga mwe badansa ffe nga badansa Fikipamayika abadde si mubi musajja atuula mu kintu nti olunyimba ze zikola ki ziri danceable ate bw'oba ogenze mu nnyimba eziri awo omwoyo essaawa yakakati ne boddayo n'okuba oluyimba lwa rediyo lujja kukolera ssente bw'olukola omuntu atuula awo oba oli awo n'akuleetera omutwalo nze ku muyimbi gwe nkyasinze okukuba we ngenda mu babbandi ankubira obuyimba ne mpulira nga gwe mmimbira kinkolera Geoffrey Lutaaya Misa Kisemakula ezo ennyimba bwe nzituulamu mpulira nga gwe nnyimbira alabika musanyufu era bwe mbanga just ndi mu kumayimingamu nga bw'onoogamba nti kumayimingamu sinatandika kuzina nkuba nnyo Geoffrey Lutaaya oba Misa kati kwoyige biki ebyo olaba nga zirimu message omuntu ategeera ky'omugamba abakazi babuukabuuka oli saidi yaabwe noddako ku basajja so buli mulembe gubaako ennyimba kirungi tetwesigama nnyo ku luyimba nti luno lwe luyimba lwolina okukola paka okay wali okugenzeeko ku shonovayo nga tebakufuuye yadde ekikumi kibaawo waliwo abantu bootuukamu nga bakalu bomusente nga bagumu weetiyuula n'okwata ne microphone n'otandika oyomba ebanaemu abatavaamu wadde ekikumi kiki ng'era tebalina teryakunyega naye nga banyumirwa kasimanyi naye ekigendererwa kyange si kumpa ssente kasitanda basimayiro nga kyenkola mu butuufu basanyufu ze kinkolere kuba mmanyi eri bagenda kunsasula kale situganye ssente yeesigala ssente wejjira wonna ogikola ki era bw'oginfuuwa mpulira essanyu naye teri kinsingira ssanyu na bugalo bwenvaayo ne bakuba obugalo n'enkyanja kudda wali ogenzeko ewantu nga gwe bategese gwe n'ekibinja kyo mweka nga mwebasanyusa abaliwo emirundi mingi ne mukola ne mumala abantu ne babaddisaamu bulungi nnyo ne mumaliriza ne babagamba nti muddeemu oba maneja yennyini najja nabagamba tugireyo akasente mutongereyo nina wenkolera every Sunday Enyanama Seso Pub ne mmanyi okukola maneja najja nakugamba abantu bali bakatuuka bagambye baddiremu atisi kale ennyimba z'omuyimbi bwati atisi kubayo ennyimba 3 abantu bali bagambye tobazinidde ddamu okuba omuziki oba abantu bali bagambye tonnabakolera komedi oba abantu bali bagambye abawala tebapalabye bulungi muddeemu nogamba ne gyessaawa ziweza 8 mukube mpaka 9 oba kale ssente nze ngenda kwongerako ekyo kibaawo kya bulijjo kyokolanga kirungi kibaawo waliwo n'abantu abatuuka leeti asoose kutamiirirako eyo oba abadde ku biiki agenda okutuuka wano essaawa ziri mu 6 okolayo essaawa emu mbutumaze ebagamba neddese oba oluyimba olwo lwennyini lwokoze balina emitwalo 3 luddemu ngolekezo ng'omanye kiriya mane ali awo okola nkyenkugamba nti omulimu gwaffe guno gwe tulimu mulungi lwakuba nti abamu ssente bagikwata bubi tebagifunyeemu
okiraba naye nga bw'ogoberera dansa buli lunaku okola owa hoteri afuna 3,000 oba 4 ekirene ennyo afuna 5 dansa ofuna 1,000 oba 2,000 nenkuvuga nenkuzza ewaka nze nganze abaana abakolera nze kuba nze ninawe mu motoka bwe mba sikozesezza mmotoka nkozesa piki naye nga nkuvuga nenkuzzawa mutuufu oba otya nga tosobola kukuŋŋaanya wadde 15,000 buli lunaku n'ozisuula singa osanga President Museveni mu ddakiika 10 nga ze bakuwadde nsonga ki enkulu z'osooka okoonako ng'oyogera mitwe mikulu President Museveni kyenyinza omumusaba ebyo byonna tubizze emabbali kuba embeera olina kwefaako kyenyinza omumusaba nkooyo okulaba ku mulembe gwe kino nkyogera sikirimba lwaki omulembe gwe mukobe nze nazaalibwa 86 ng'omusajja alinsingako emyaka 2 ziliwa 88 nazaalibwa 86 kitegeeza nkulidde ku mulembe gwe nakati lwaki tetulaba ku mulembe omulala era mwagala nnyo era simuyinaako buzibu omulembe gwe gubadde mulungi tetugufunyeemu ntalo sirabye ku lutalo naye lwaki tetulaba ku mulembe omulala sigamye nti oba nina gwe mpagira nti gwe njagala abeerewo naye lwaki naye tazzeeko emabbali tetulaba ku mulala golooza tekyandikyusekyuseemuko ekyo kyokka kyenyinza omumusaba nti muzeeyi oli jjajja waffe oba oli kitaffe tulako naffe tukunyumyeko ng'ebyokulabirako kyenyinza omumusaba siina kirala kyenyinza omumusaba tweyanze gabale kusakata vibes abadde MC Omutaka Seguya Kasolo Nsigo oinayo bakubusembayo obusembayo abantu wonna bwenyinza okuwa abantu tutandika soko obubaka eri abawagizi bo oba bakasitoma abo ku Kyamuka Products obubaka bwembawa aba kampuni ya Kyamuka n'abakozesa Kyamuka abeesiiga Kyamuka n'abatuwagira n'abamutunda bonna mu market naddala ab'obutale abasajja b'obutale batuwagira bana babugundi buno batuwagira nze bakasitoma bange okiraba mbasaba temujjango mutwale ekintu kino mu maaso kampuni mugitwale mu maaso tusuubira nti tugenda kuwanika ebbango tukiyite kuwanika bbango tugenda kwongeramu ekirungo mpaka okutuuka yekiraga obubaka eri bakomediyani banno ne baddansa banno bakomediyani bannaffe okusinziira ku kyetulimu ne kyetuli tusaba busabi era nsaba busabi nze nganze twekolemu omulimu ne bwe muba temuwadde nze twekuŋŋaanye twekolemu ekibiina ekisobola okutuyamba n'otutaasa tufune abakulembeze abasobola okutubulula mu buzibu singa baba tebatusasudde osiraanye sente zo zigaaniddeyo okoledde omuntu takuwadde sente zo nga kisobola okutuyamba okusinga okukolera abantu newoba takusasudde tolina wakuloopa kuba bo abakulembeze ne betukolera abakulembeze naddala ab'ebyalo oba abakulembeze ku disitulikiti oba biki batwetaaga mu biseera bya mbulu batwetaaga era oba oliawo ne bakubira yegwe mukulu nsigo nti jangu nina laale eri wano otusanyusizeeko abantu ebiseera babayita n'abalonzi tusanyusizeeko abalonzi osaawa eyo amanya nti olina omugaso okyeba naye kati essaawa yakadi we bakukwatira wali bakanya kimu wakaliyo kigwe bakutte alabika abadde amansula kigendererwa kyaffe si ku mansula tusaba busabi abakulembeze mutukwatire ku baana abaana abo bali badde tebatambula na bumini biki bikoze bitya naye ndowooza ayagala okwolesa omulimu gwe asikiriza abaana amuwaka sente woyo bubaka eri abawagizi bonna abawagira entertainment eno yetulimu wano muganda entertainment tebadde mbi okutwaliza wamu entertainment mugitutte ku level naddala abawagizi baffe ekintu kati bakiwagira era wootimbye nti Seguya Kasolo Nsigo atimbye wano bajja abantu bajja lwakuba ffe tukyali abafere tugira ne tubaferamu abategesi ogenda n'otegeka abantu 10 ne kujjako abantu abo 2 kasita omutwe omukulu kasita gujja
n'oleetayo n'omulala awo abalala oleeta bakomediani ne badansi abantu obakuba ekifaananyi ekibi ekikyamu okuddamu okutegeka tebajja luli batulimba baleeta abayimbi babiri bokka webale nnyo ate post ebejjudde abayimbi nga webale nnyo naye tusaba busabe abategesi nammwe ekintu kyammwe mukikwasaganye ng'abantu bwe batuwagira nabo tubawa ekitiibwa kyaffe. Nsigo weetegekera ebivulu mwe gaggwa ensigo bitegeka otegeka wadde ebiseera ebisinga nina naiti zange era nina abantu bange bentera okuyita n'entimba nembagamba nakutimba naye onoosobola okujja oba nkutimbe onoosobola okujja ondyako sente mmeka ne tuzitegeeragana nakutimbye wano kati ng'olwokuna nkolera enakawuka leaders pub eyo permanent olwokutaano nenkolera erubugumu ndejje permanent olwomukaaga opposite shooters bagiyita infano ekimanga permanent Sunday nkolera Nyanama ku Seso pub permanent ku Monday nkolera ku Big Bar ekibuye roundabout eyo buli lwa Monday tubaawo mezaya nenga tutegekawo era osobola okutegeka ebifo ebyo nga bwe mbikugambye oli waddemba okutegeka kasita boss omugamba nti njakuwayo ez'amasannyalaze n'ez'ekifo ne mukkiriziganya teri kigaana kutegeka akasembayo wano mu Ntebe ffenna we tukulidde otuvudde baani boolabawo bosa olikogonaizinga n'ogamba naye newankubadde nange mu Ntebe nnamu ebbango naye nabaana abasajja tebakola bubi mu Ntebe oba ba MC oba ba comedian oba ba entertainers bonna gwe bosa olikogonizing mu Ntebe mwe bali abaana bayitiri era waliwo olwobeera ne ku mativi n'olaba omwana nti avudde Entebe oba muyimbi avudde Entebe Kaabe Kingsa yava Ntebe lwakubisaba yakakati Kingsa bw'okuba essimu yeewunga erimu obwogerayogera obutono naye yennyini bw'omukubira n'ayogera naawe akulaba ng'omuntu wansi naye nze nakolerako Kingsa ne tugendako ne ku mazzi nansabako ne ku baana bange naneegayirira nako naye ensaba yakakati omuntu bw'afuuka omunene munnaye akyuka oba naffe tulikyuka kyetaagisa ninze ndaba tekyetaagisa tusigale mu mbeera gye tukola naye buli omuntu alina obulamu bw'entambuza gyabutambuza naye mu Ntebe nze nja kweyagaliza ti nze ndimu kuba mu Ntebe MC Nsiga avuga erinnya livuga nja kwagaliza munnange Roadman Tazani era Tazani dancers nti bwe tubeera ffenna mu Ntebe wano bwe tuba tutambula butambuzi bwe tuti misana olabanga baserebu babiri embeera tebayanjeemu era buli we tuyita newaaba wa takisi akuyitako naga Nsigo gwe Tazani n'ogamba n'olabanga kyaki kyanjawulo so n'olwekyo nneke kwagaliza munnange kanneeyagaliza nsuubira nti mu Ntebe ndi gumba amina olina bwagala otumirako onogaa nti sobola kuva ku ka recording nga kano ku Sakata Vibes nga situmiddeeko gundi olwaidde okutumira bangi bensobola okutumira ekituufu bangi nnyo naye nja kutumira nnyo bamaneja b'ebifo abatuwa ku ssente webale nnyo webale ddala ku ssente kanziyite ssente naye nga busente lwansonga teri ssente emala maneja b'ebifo ng'osobola okukwatako mu nsawo ogamba Nsigo jangu okole n'abaana mbutuufu kyemukola mwe mutubeezezza ate mwebale kuuma bifo byaffe oba bifo byammwe kuba gye bikoma okubaawo naffe tufuna muwogo naye maneja w'ekikano kankasembyeyo nga kalowooza maneja w'ekifo kyonna bw'oyagala okukozesa Nsigo ng'okyali wa layise okyali wa kweyiya nze ndeka okolera ssente mmeka at least tokka nnyo wansi wa mitwalo nti Nsigo jangu ne ttiimu yo gwagimanyi tokka nnyo wansi wa mitwalo 15 webale ddala nkyogedde akwagala akufuna atya ennamba y'essimu ziri 2 07556 090932 oba 075 077 3 31 59 naye nga wano mu Ntebe ng'oyimiridde ekitala n'obuuza MC Nsigo mujjawa
osobola okufuna Right. Facebook wandikamu MC Nsigo Kakoza Mikidali ku Twitter jendi n'ebisigadde ebimu sibimanyi babinyungamu na buyunzi saategeera obaani yabinteekamu basiru kale toyanzege abadde MC Omutaka Seguya Kasolo Nsigo wano ku Sakata Vibes nze DJ Senior B manyi ga mgongo kamera webale nnyo emirimu egyo tuwerabira okusubscribinga tusiimira ddala okusobola genanga nebaza muntu kinoomu naye mwenna abalaba Sakata Vibes mbebaza nnyo kyansuso mwebale nnyo mwebale ddala Sakata Vibes